jako akawuwo abantu balina interest kuyingira nga local defense personnel ate tubaniriza gye buvuddeko eggye lya UPDF lyalangiriranga eryali ligenda okutandika okuwandiisa abavubuka bonna abasobola okwewandiisa mu ggye kuumabyalo era nga bino byayogerwa Lieutenant Colonel Ronald Kakulugu. UPDF ebadde yatandika okukwata ebiwandiiko byabo abaagala okwegatta mu ggye kuumabyalo kyokka babadde balina okukoma lunaku lw'eggulo wabula bayongezaayo okutuusa olunaku olwaleero nga Major General Charles Kabona ayogerera ekibinja ky'amagye ekisooka bwagenda maaso n'okunnyonnyola. Twatandika kuva enaku 23 omwezi ogw'omunaana tujja kuba nga tumala enaku 16 omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Naye bino tubikola mu mitendera. Tulina phases. Phase y'okusooka ebadde yakule kuwandiika applications n'ozireeta n'oziteeka mu office ya RDC mu district y'ovaamu. Naye kati amagye gongeddeyo olunaku lumu. Kati okusubmitinga application yo tujja kuba nga tukomekereza enaku 28. Wano Major General Kabona wasabidde ba RDC bageza ne basentebe wamu n'abakulembeze b'ebitundu okusunsula n'obwegendereza abantu bano okwewala abantu ab'empisa embi mu LDU nga bwe gubadde. Okusaba abakulembeze bonna aba LC1s n'aba GISOs okulaba basunsula mu bavubuka bano abagenda kutuwa. Batuwe abaana b'empisa, tebatuwa abaana b'enjaga abanywa enjaga, tebatuwa abaana ababbi, tebatuwa abaana abakwata bakazi, batuwe abaana ab'empisa. Ono agamba nti mu kusooka abo abakola obubi ne batulugunya abantu bavunaanibwanga abantu ku mutendera gwa muntu kinnoomu. Naye bagamba omuli amamba beera omu. Naye babanga tebali presentinga institution obanga akoze ensobi katumulabe omuntu omu akoze ensobi. Tulowooza ng'ekitongole kya UPDF kiba kimugambye akola ensobi. Ate n'abo bakoze ensobi looza muze nga mulaba tubakwata tubatwala mu mbuga z'amateeka abantu basibye abantu bagobye. Mu kuwayaamu n'abantu abalala ku nsonga eno bagamba nti aba LDU babadde tebanneetaagisa kubanga bangi bamanyiirwa kukola bikolobero. Naye ate LDU si priority kati saawa eno kusinziira ku LDU babadde nga bintu badde nga bakola batulazeeko ddala nga mutuufu mu community tubeetaaga. Tiwotunuulira LDUs kati saawa eno abalimu osangamu ku 10 osangamu aba LDU ddala bagasa abantu nga balinga almost mu 20%. Kati n'ekyo saawa eno gavumenti wetandika okuvaayo negamba mbu yo nidiyayo gyetunuulidde ba LDU fenga bakulembeza ate ffe tukigaana. Kyokka abalala basanyukidde ekya UPDF okwongera okuwandiika aba LDU olw'obulungi bw'obutebenkevu ku byalo kyokka ng'abamu bagamba nti baagala n'okufuna ku nsimbi mu buweereza buno. Bambi tulina abakozi obulungi naye nga si bayigirize naye ng'ate bakozi. Nga mukama waffe bwaga Pulezidenti Museveni nti yalina abantu mu nsiko ng'anunula eggwanga tebaali bayivu nnyo bonna abasinga. Kati nsaba ebyobuyigirize ku bya security oluusi biveewo. Abantu baffe abalungi basigala olw'obutasoma naye nga tebasobola okukola emirimu n'okusinga bano abaasoma ajja okudomokanya emirembe gyaffe. Ekyo kikyamu tosobola kuŋŋamba muno effujjo balikola kubanga oluusi tebalina buyigirize. No. Effujjo likolebwa muntu nga bw'ati bwe yazaalibwa. Abantu first of all tetumanye engeri baba traininga mbayize kuba baba traininga kugamba nti no omuntu wabanga tatwagira NRM oyo muntu lugunye kwaka kye tubadde nga tulaba kati saawe. Bano bonna Major General Charles Kabona abanukudde. Omulundi guno tukyuse mu bisaanizo byaffe abamu ku professionals zaffe twagala abantu abavuuka abasomye kutuuka ku senior 4 kubanga tujja kubanga tubatendeka mu bintu bingi kati bintu byagala obenga otuuse ku level yawagulu kusinga P7 naye ne security situation ezitulimu kati na challenges ezitulina mu security kibanga kyagala omuntu abenga atuuse wagulu. Matia Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.